kakati makubo ki ge tuyinza okukozesa okubeera nga twewala okugoberera kukwagala kw'emitima gyaffe oba okubeera nga tuwona n'okukivaamu abakirimu? Ekyo ekisooka al-ikhlaasu lillahi wa rasulihi, okubeera nga emirimu tugikola kulwa Allah n'omubaka sallam. Kubanga bw'oba ogenda okuzimba masjidi, gizimbe lillah, man bana lillahi masjida. Ogenda gula musala gwa muziki gugule lillah. Ogenda okusomesa abasiraamu, somesa lillah. Kyonna kyogenda okukola nga ibada okikole lillah wali rasulihi, n'omubaka sallam kumugoberera kubanga mubaka yagambye. Naye bw'obanga okoze ogwa Allah ate nkoze n'abantu bakusiime, awo hawa nafsi eteekeddwa okukola ki? Eteekeddwa okujja. Ogwa Allah bagukola nga ate oyagala okwemu n'essente, okwemu n'edduniya, okwemu n'ekitiibwa, okwemu n'obukulembeze, okwemu n'okusuuta, okwemu n'okugulumiza sheekhi waffe, omumanyi waffe omukulu ennyo, ededde ng'omanyaawo ogenda kumaliriza ebya Allah ate ogatisemu kwawala ku mutima, kubanga bataakuwa kino ate ojja kubanga era twakifunye. So ate omuntu akoze ku lwa Allah ye ne baana bati bamuwadde bantu, era okwagala ku muntu anja kuba takozeeyi. Kyolanga Imaamu Shaafi yagamba ti ridha nnaasi, okusiima kw'abantu, gaayatu la tudraku, kigendererwa omuntu aba akinoonya tajja kifuna. Abantu okusiime nedda ssebo toyinza kusiima kubenga okedde kumaca, kubanga omwanya omu yagamba bw'osirika ennyo bagamba yeekoza, ali mukola ki? Yeeraga, yefudde wa imaani, yetayogera sajja wa imaani. Bw'oyogera ennyo sajja tasirika, ye buli kimu yefudde akimanyi, okitegedde. Bw'ogaana okuwaayo akasajja kakodo bannaye, sente Allah ziyakawa mpitirivu ezo. Bw'owaayo ennyo naye bannaye gundi zijja kumugwako, sente ng'adiibuuda, buli kize muzikiti yayimuka n'awaayo. Kakati bo abantu batwala byakolaki? Bw'otyo batonda. Kati obanga omuntu kyovanga omanyi myagamba nti man arafa nnas, omuntu amanya abantu, istaraha awotere akolaki? Awummula, ategedde abantu, awummula. Naye watotegedde bantu ojja kuwummula, kubanga onaaba okyali mukuwaayo nga tofunaga nyisi ndi wakyaziwayo bwati nga amazzi ogateeka ku baana baga, obaganya okuwaayo nga tofunaga kuva. Kakati kasita otegeera abantu okolaki? Owummula. Mukyala wo n'abaana bo ne banno n'owangana bo, abantu bola olumu tugenda ntuba mu takisi awo, nze entumula mu takisi ebintu ebimu nennyonyo omutwe, mugenda ne takisi neyimirira, owa takisi n'alinda omuntu n'asonga olugalo, ojeti ogenda najja kyoli nga naye tafaayo. Oluvannyuma neerowooza n'ateeka bati omutwe nti ngenda. Obudde bwamwe bukoze ki? Obudde bwamwe bugweredde awo mwenna awolidde. Tugende. Kati ate wajja n'atandika okwenyako ng'ayingira. Watakisi aba asimula nawereka sukundeko omuntu atuule. Kati lwaki mbadde muyomba luli nti abakereeza sokundeko kati atuule. Oyinza okusanga omuntu n'ayombera mu takisi omu ne kondakita, nibayomba kyabaze ne bamuyambako ng'akyalimu. Bamala okufuluma naye bantu nabo bazibu nnyo. Kikati takimanyi nti wano baleetawo sinyisi 7 oba mupya mu Kampala, naye ng'ate luli badde bagamba musaze mukyamu, okitegedde. Kati andi bafaanana, wonaddawo olinda anti beegasseko kyonaakola. Abantu abasinga obungi bazibu nnyo, okitegedde. Onaalinda nti n'abantu bonna bampagidde, wavuddeyo bagambye gwe mukyamu, okitegedde.
kajabaga Imam Shafi ti ridha an-nas ghayatu la tudraku okusima abantu okusima baagala abantu okusima tojja kufuna tojja kifuna kubanga onabo kyasimisa ono nga tona akuvumira eno onabo kyalowooza bino byakuvumye ano nodda akusimye nga naye kati talina magezi kati ate ebimukwatyako wamuveeko oyo bujo mumanyi nkolagana muntu alina magezi kasokolabe kati oyo okitegedde bwebyo bikolaki bwolaba ne mukyalowo kennyini gwowangadde naye ebbanga gwomuguli ebyokulya nemmere naki olunaku lumu mu nnaku oyinza omumunyiza n'agamba nti wallahi musajja gwe sirabanga nnaku enkanankananga gyensanze musajja ono Muhammad sallallahu yagamba nti nno mwe bakyala bagenda kuyingira ennyejjo mu muliro ku lwaki yaga takfurna al-ashira mukafalya babbammwe mbaka ne bamugaa kefu tutya n'agamba nti omukumu ayinza okubeera wa kitaawe n'amala ebbanga tafunye musajja amuwasa Allah n'amuleetera omusajja n'amuwasa n'amuzaalamu n'omwana n'afunayo akantu ne kamunyiiza mu maaso n'agaa sikulabanga mukalungi n'akamusajja gwe tolirabanko mulawo najja naga ntaata omusajja mbonyabonyezza tagulanga na mmere kacyanga ngenda naye ng'alina abaana abo basatu emyaka eyo gyonna abadde ali aki ne tusulanga mu nzikiza amafuta yadde ogula amafuta ewaka yadde kasukaali kale ne bokisi gye natwala nga gye bansibira era gye nkyalina ewaka era gikusibiridde gikole ki yajja gikusibidde ogifumbiremu kale ekyalo tenakwonooneka singa agambye ne bokisi gye wansibira yayatika sina wenfumbira awo kiba nsonga nkulu naye okyagiina yagikusibira okoleki ofumbiremu emmere y'omusajja kati ne mukyalowo kitegedde ate gwolawo omwana yennyini gwe wazaala omuwira school fees nomwana omujukiza maaso nga obukadde bukutte mwana wange nga nakumalyako ebiseera nga nkuweerera naga walotukiriza mulimu ogwo kyali kyatteeka gwe okumpeerera waloteekeddwa okumpeerera kati ensonga si nkulu okitegedde kakati wonawe onoonya abantu okusiima kikukolera Allah yaba akusiima bo Allah jalla waala bwanga okoze ku lulwe yateekeddwa okusiima bwanga okoze ku lulwe saata awo nonakola ku lwabwe kusiima kujja kuba kuzibu kati al-ikhlaasu lillahi wa rasuli okola ku lwa Allah n'omubaka wa sallama ekkubo lirisooka okubanga litukuyingiri twewala okukola ki tugoberera okwagala kw'omutima kuba eryokubiri adamu mujalasati ashabu al-hawa wa musahabatihim watutula n'abantu bagobera kwagala kwa mitima gyabwe kitegedde tutula nabo olaba abantu nga bo bali awo era abantu abamu emikuba bagenda okubaboneza ku kiyama okukola eyo wakunna nakhudhu ma al-khaidin bajja kuwa ensonga bagambe wakunna nakhudhu ma al-khaidin fe twagendanga n'abagenda okugenda n'abagenda nedda ssebo bajja mu hadisi amanya majinafuya bagamba nti omukkiriza tasaanye okubeera immaa sheekhe yagamba Nasiruddin Albani rahimahullah nti hadisi eyo sanadi yaayo nafu naye ate amakulu gaayo maki makulu gaayo matuufu sanadi yaayo nafu naye makulu gaayo matuufu la yakudu ahadukum immaa omukumu etabeeranga nampa wengwa yaqulu ng'agamba in ahsana nnaasu bantu banaasaala nga nange nsaala banaagenda okukola nga nange nkola wa in asaa'u asaatu banayonoona nga nange nkolaki nga naawe yonoona kati ekyo oba omala biseera tulina kubeera bwoti omusiraamu tegedde abaana bamu basoma mubeera ku masomero eyo nemulaba abavubuka bamu batalina magezi bakola ebintu byabwe ebyenjawulo ne babagwa ku ssomero ebintu ebyo kale togoberera bugoberezi bantu adamu mujalasi ashabu al-hawa obutatuula n'abantu bagula kwagala kwa mitima gyabwe omusahabatihim n'okubafuula mikwano gyo babanga mukwano gwo owaluddo gwofudde mukwano gwo era ye muzannyi waluddo atujja kubanga otambulako naye soka tukyameko wano kitegedde mwera buli omu yegendereza ebintu bingi wagenda oyigira ku mukwano gwo zimbawuliyo ekimu kuyo nze naye simanyi kulya mambo nina kiyigira gwagi kabiita oyo kubanga tutambula ffenna nga basooka ogiteka mukamwa nga giyigira ku ye kati gwotambula naye mukwano gwo okitegedde atafakkuru fi awaqibi ittibai al-hawa ensonga endala
atafakkuru fi awaqibi ittibai lhawa okubeera nga omuntu olowooza ku binaava mukugobona biki ebinaavaamu singa okukola omutima gwo kyegwagala omutima gwo kyegwagala okikole biki ebinaavaamu soka olowooze buli olowooza biki ebinaavaamu kikuyamba okubeera nga tobula kwagala kwa mutima gwo kubanga ojja kuteekawo mizaani nti esola mutima gwe kugamba kuleka swala naye binaava mukuleka swala binaabaki allah kumbonereza nti kijja kugumiikiriza binoozo bya allah mutima gwe kugamba kolaki kugenda mu burude ne mauledi n'okuzula mu ddiini naye ki ekinaavaamu kubonerezebwa ikambireke mutima gwe kugamba kolaki ndi sente zinfunye leero zonna ngende nzirikyakalemu kuba ite okulya obuki kulya obulamu genda okubalamu ti tiinava kinavaki funa musango abantu abamu subhanallah okimanyi nti omusajja olumu ayinza nokuleka mukyalo we n'abaana nga tebalidde mmere naye nagenda mu ebonizi nagenda mu ndongo nagenda mu ambiyasi kitegedde kubanga hawa gyekolaki hawa yetambula tuzire nogula engatto ya miliyoni 4 ngaomwana otunamugula kiteeteeyi kyakwambala yambala bunankani buli awo hawa yekolaki ogula emmotoka ya miliyoni 5 maama one taata we bali eri bali mukusula mukaisiisira katonya n'amazzi hawa yekusindika tomaze kuva emiliyoni emmotoka ya miliyoni 5 ngenda gigula naye male ngisulemu male embeere ntya taata ne maama basobola oddawa abaana bo basoma tebasoma kasita gwobeerawo khalas kibulabanga batugamba lulikyojjukira nti ebimu kwawula ku bisolo ewannofe abantu tulina amagezi ate ebyebisolo byogoera kwagala kwa mitima gyabyo nkoko bweyagala okukwata enkoko ginaayo okwegatta nayo yo tefaayo oba abantu bagirabye oba ani alabye yonga ebaka kitegedde ente bawetyo ekyetaago ekigikukwatidde yekola bugizaawo kakati omuntu ye ateekeddwa okuba nga tafakkuru olowooza fi awaqibu littibai lhawa biki ebinaava mu kugoberera okwagala kw'omutima gwo waliwo kaida nene weeti mu fikihi yawusulu fikihi si ya fikihi kati omuntu oyinza okugamba fikihi nosulu fikihi byawukanirawa ebyo byawukana kaida nene ega nti wanadharu fi lmaali mu'tabaru shar'an omuntu okutunuulira biki ebinaavaamu ekyo busiraamu bukikubanja obeere ngaokitunuulira biki ebinaavaamu omukazi ono omugoba leero omusulize ebweru biki ebinaavaamu kitegedde bamubeekooya mukazi ngaomutumye ku dduuka ekiro lwaki omutume ku dduuka ekiro aye nomumalawo ekola atakomawo tandika okutambula ogenda olabe lwaki takomawo kati wekonyiza weka lwaki twagenda eddaala omubuke kennyini nga takomawo ogenda olingiza bwolingiza kakkano omusanze ku dduuka asimbe layini tebadde wakyalo abantu kikinaavaamu mukazi omusindike kitegedde kale wanadharu fi lmaali mu'tabaru shar'an kyekinaava mu bigambo ebyo kyekinaava mu kuba gundi tteke kyekinaava mu kuba nno bwotyo bwokoze kyekinaava mu kuba nti nno bucakala bucakazi bwotyo kyekinaava obusiraamu bukikubanja okusunula kyekinaavaamu bwe nakola bwenti ne bwenti kyekinaavaamu si kugobera bugoberezi kwagala kwamuki kwa mutima gwo kubanga omutima gwo gwagala tayibu ekirala alwuqufu ala siri ashabi lhawai wa awaqibihim okubeera nga ensonga endala tuyamba okuba nno oba kuba eddayo tuyamba okuba nno twewala okugobera ku mitima gyaffe kwe kubeera nga tumanya ebyafaayo n'enkomerero y'abantu abaali bagobera okwagala kw'emitima gyabwe manya nti gundi jagula kusinza nga bwayalabye bambuulya nagaana nti sijja kukwata kubo lyani lyagundi kyobulanga waliwo okubuulirira waliwo kyebaita kansolingi waliwo n'ebirala kaali ya gaidensi kitegedde ate omusajja omu yagamba man la yastafidu min attajaribi la yanjah omuntu atafuna kwebuulirira n'omuntu atafuna kuganyulwa mu experience gyazayitamu experience kyeki mu luganda ebimutuuseeko tayinza kumalako bulungi mu nsi eno tayinza kulaki kati experience olumu oyinza okuba gwe kenyini ogituuseeko oba ng'etuuse ku mulala
kati golayo nti omusajja bwayisaawo bwati ng'omulaba mu mmotoka naawe obadde mu back mabega olugenzi bwa bu ngali amazzi emmotoka neetuubira nga naawe ojjo mabegawe kati gulinda kuolaba evuddeyo etya era ogenda omala okwetegeeza ekinyi ekifaanana kitya kristo yinza okubanga ogirabidde ku mulala obanga ogirabiddeko nga ggwe olumu experience yinza okujja nekuleka nekutwalira ddala mpaka oba olumu okulekamu nekulekawo mpolampola kanosigala nkolaki ate basiraamu buli nsonga ebezze bwebanga erina mu kifo mwekujja kkiriza oveewo tolemerawo tukolaki tolemerawo kubanga bwonalemerawo ojja kumaliriza ngaofuuse mubbi ojja kumaliriza ofuuse muyaaya ojja kumaliriza oli obadde olina obusobozi obuvuga emmotoka nekato kyabulina motoka gitundi ogule pikipiki busobozi pikipiki tokyabulina dakagaali kagaali tokyakasobola dinya taxi tambuza ebigere nobadde olina obusobozi obuli emmere olunaku ya mutwalo kato kyabulina genda ku yettaano bakulengere walinga naawe oyingira mukaki nogambe guni bananengera ati otandise okuwika no ojja kumaliriza nga ofuuse muyayi ofuuse mubbi ofuuse mufere ofuuse kitegete kati walukufu ala sera ashabi lahawa wa awaqibihim okubeera nga omuntu omanya ebyatuuka ku abo abantu bali bagoberera okwabalako emitima gyabwe ekirala istianatu billahi waliltija ilaihi okubeera nga omuntu asaba Allah okubeera nga akuyamba n'okumusaba abeere nga akuwonya okugobera kw'okwagala kw'omutima ng'ekiri mubaka wa sallama bwe yasabanga Allah beera nga omusabanga Allah akutaase era akukingirize okugobera okwagala kw'omutima gwo kubanga kuwe kuli buli kiseera kubanga ezo ensonga zitwogeddeko ezo okwagala kubeera waawo buli kiseera yabala babeere nga mu mbeera zonna mujahadatu nafsi wa hamaluha ala takhallusu min ahwaiha wa shahawatiha okubeera nga omuntu alwanyisa omwoyo gwe omuntu omulwanyisa okubeera nga agulwanyisa n'okubeera nga agukaka gubeere nga guleka okwagala kwagwo okubanga nga bamanyi batugamba nti omwoyo guno gwe tulina gulinga nga bwolaba omwana bwe bamujja ku bbeere ng'amanya nti ebbeere terikyali ddungi bwe omulekako era asigala ekyamukolaki ekyamuwomera tasobola kuliddako kasitaba nga oli mugjeeko era weolimulekako nga tuka nekisiri okulisaba nayita n'akaliba mama waatuleko niba olimujjako kati omwana wano mukuli mujjako bagamba nti asooka kukaaba n'akaaba amaziga n'akaaba kandi n'omwoyo gwe ogujja okubeera ogujja ku musiki gukaabe gulabe nga tegusobola kugumiikiriza kugujja ku sigala gulabe nga tegusobola kugumiikiriza ogujja mu buldo ne mauledi olabe nga tosobola kugumiikiriza neeguma ng'omukyalo nowajja omwana ku muki mabeere omwana ewakaaba ati ekiro amuweeka ku mugongo n'amufulumya n'amutiisatiisa naawe omwoyo gwo gujjeeko ku nsonga eyo okubeere nga okolaki kati beera nga ogulwanyisa ekisembayo atarufu ala llahi haqa almarifa biasmaihi wa sifaati okubeera nga omuntu omanya Allah tufa okumanya nomanya amanya ge n'ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tayagala muntu kumugattako kintu kyonna ng'ate hawa yimu ku biri waliwa mu kugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Lwekyo